Yes, okena tenga bulijjo Divine Screen Pictures nga bulijjo. Anti be balese kano. Ebanafa bakolera filimu nga Endulu y'omulambo. Filimu nga Megenya. N'endala nyingi nnyo. Kakati nno mutaka ono tulengedde pulaani. Aze wakyaliwe. Tegeka wabwa wazivu. Mwana tegeka wazivu bulungi naawe. Va mu sitole oli mu kwemamaza owoza sitole ki? Ono akutte mwana muwala amuleete ssebo kumba amuleese ku mutuga. Tubirabye bino mu kitundu kye tukubye emabega. Era nga twolekedde patu nagambe ziva mu New Roads Corner videos zinatenga bulijjo. Kakati ono ye yakiraba naga owaayi mwana nze ono omuyaye talunsulamu mwana nze sigenda kunyigadde amwenyigire. Meme. Wanje. Yaja ayite meme. Kati. Ani kakati? Sa? Tusoke tumala okulya nsa. Tusoke tumala okulya nsanze bajjula. Yuka tugende mu ddwaliro. Jangu tusoke tumala okulya then tusoke tugende mu ddwaliro. Twolekedde kitundu kya kubiri. Kali nno mukazi wattu enjala ebadde muluma bambi. Aba omanyi okubeera n'omuntu. Mulimu abantu ye ng'akwagala oli mulamu. Nga bw'ofunamu kalwadde booti toddayo kumulaba. Akati ani nga bw'obimanyi mmeeme jangu tuyitewo. Bano eno ewali emmere gy'oŋŋambye. Ndeka ggwe tugende. Gyamuleeta terifumbiro. Bondoli. Ayita Bondoli. Bondoli. Kumbe Bondoli alidde kava. Nze sijja kusobola mwana bintu by'ono muyaaye. Mwana nze kandi akiba. Abaniga bamanya mangu ekiyinza bawunyisiza emitawaana. Ekiyinza gibawunyisiza bakitegeera mangu. Bondoli nga yeekweka. Bantu eno. Nyamana eno terina bantu gyondeese. Kumba amuleese mutuga. Ondeetedde ebizibu bingi koofe. Ati mpone ebizibu. Mukazi watunga alajana mukaawo teri ayinza kuyamba Bondoli ali eri yeekwese. Alaba ebyaddala omuyaaya ali ku mukazi waatuga. Lwaki tofandika? Nikankutte gwe olina kufa maama nnyabo. Gwe olina kufa mpona ebizibu. Katonda wattu. Omuyaaye ng'atuga mu mmeeme. Ekyokutuga omuwala ono kinaamuwa emirembe. Gundi mwegeneze nga nnyo ebintu bye mukola. Omanyi kyokolawo ekikutuusa. Kino Bondoli yatya namu. Tandika okusikaasikaawo ebisubi. Asikaasika ebisubi awo. Ate era amubikkeko. Firimu egenda maaso. Ekyo kati atuuno omuyaaye alazeewa. Bondoli. Bondoli. Tubadde mu kintu fembi ate Bondoli agudde kava. Kale. Nze kase ekyange nkimaze. Ekyange nze nkimaze. Ng'alyoka atandika. Meme bamulekaawo. Asooka akunya emisinde. Amutugidde wa Bondoli. Kaakati awo. Basi. Muntu yejjeko ebizibu. Waliwo ekintu kyokola ng'olowooza niweetaasa bizibu. Kumba ate ku bizibu. Oyongera bizaala. Sooka afa. Yakunya zugu baaba. Ye ne yeeryawo. Temujja kumbulira. Gwe. Bannange. Yali atomedde n'ekimotoka maaso sanduuke y'ebiwanga. Twolekedde kyakubiri patu. Olwo eba etandise mbulambalamba era nga saaba kunyumirize nate. Kyegamba kiri kimu nti New Roads Corner videos. Ojja okuyita okuba ndi ofuna firimu zino ez'ebina Uganda. Naawe eyeetaaga okutandika okubeera distributor. Osobola okujja mu sisitimu yaffe. Yamani Sewa ya Richard Victor. Ye muwandiisi waayo nateera mbulambalamba. Ate nga musisi David Rubega. Nateera nga bulijjo ku kya kamera. Tukyatandika firimu tugenda maaso. Kina Uganda kyaffe kwe tuli. Sewa ya Richard Victor. Ye producer waayo. Ebyo nga bigenda maaso ebizibu byava ku famire eno. Musisi David Rubega. Ye editor wa firimu.
ekyatandika butandisi era nga saaba bakunyumirize. Twagala tumanye ebigwerawa, twagala tumanye ebigwerawa. Tugenda maaso natera Sebulime Muniru, location izinga bulijjo Musisi David Rubegayi director owa firimu yaffe negenda maaso kina Uganda kyaffe nga bulijjo. Kaakati n'oluvannyuma Bondoli mulimu abantu ssebo ye ng'abeerawo n'akusudiyaani mwana naye nga bwe giwunya bwe bibaamu okuwunya tomulaba. Bondoli ono yali mutiitiizi nnyo, mwana omutiitiizi yawangaala omuyayanyiza eddemu ebyaddala. Kaakati no yajja bannange omuyaye tabanga amussa ebyaddala. Omuyaya atidde omwana w'abandi, mwana mu lusuku lwange. Kati omuyaya asigala mukaaba. Bondoli waabwe ndabye Bondoli. Tunulira kyeyakola nga amubikkako, ogenda okulaba yenyenya teyafudde muwala okyali mulamu naye gwe ebintu bya Katonda obimanyi. Ulira wama tetuli basezi kati abadde akutugira kiki kyewamukola lwakubona mugambye nina olubuto olwekyovola abantu bwe yamugambye alina olubuto olwekyovola bamutuga. Kati nkuyambe ntya? Nyamba kwegayidde nfunirayo obuto bwa bibiri kwegayidde ng'amutuma obutwa nfunirayo obutwa nfe bulungi kale ate Katonda bwaba tannasalawo nti tofa ono bamutuze n'atafa obutwa awo sikuyamba nnyabo bwe kiba kirimu obutwa obanga kuyamba ekintu kimu njala nkutera kutwala ozayo n'omwana omwana onimala okumuzaala nofumbira nga maze okumuzaala omwana. Kaakano owulira Bondoli ojja kubeera naye yamugazi ngenda kutwala ewana atusanga ozaale omwana bw'onoomala omuzaala tiisa onfumbire nze Bondoli nga nkooyo obuwuulu kontwali oli olwowana atusanga obeera nange okkiriza obeera nange jangu tugende. Omuniga kye yakola bambi ng'akwata mmeeme yambala engatto zo tugende. Sajja ono mutemu ama ng'amukwata amutwala tugenda maaso natera laba akasitookesi omuyaye yono ali eno mu kayumba ke ye kiki kyaggwa bantu balina ebizibu buli kimu kyenkwatako lwaki buli kyenkwatako kigenda gwe nawasa ono oba olw'okubona omukazi gwe nawasa yalabanga ebizibu alina bingi nga kyalina okukola kwe kubani atugaani. Ogenda okulaba ensawo ogenda okulaba ensawo firimu omuwala alabika alina ensawo gye yaleka. Kiki ekiri muno? Kiki ekirimu? Ensawo etambula yokka, ensawo eyaka ekubye n'amasannyalaze.
ensawo ekubya n'amasannyalaze nnyabo. Tuli ku kyakubiri. Efirimu bagiyita sanduuka ey'ebiwanga. Yale amasannyalaze gamuyingira agamuga. Ensawo kyeno bannange. Ensawo kyeneeyo kya. Ensawo ebalala. Ensawo kika kyeno. Ensawo ebalala. Nedda. Kanfuna omuggo. Wesebo wansawo. Tojja kumanyirira wano. Omuwala oli ensawo bwe yali ajja nayo teyagitwala. Teyagireka teyagenda n'anyakama. Nawe. Saga byato. Sawa kumanyira. Umanyirire wange? Amalaga amaanyi gammwe. Nange ngayina agange. Bino bye mweraga amaanyi gammwe nange agange ngayina tamamanyera. Wanafuya. Mpita mena kalyanze. Ngatagikwata agikubyemu kibooko awo. Okumanyira. Kati kwe kusooba. Egimu ku migugu ya mwana muwala. Olw'okulaba. Eno ensawo. Bweba ya misankika. Yakugitwala ngiziike. Afunye enkumbi ye bulungi. Saa kumanyira. Nze nakoowa ebizibu. Ng'akwata nkumbi, akwata nsawo eno. Ng'asiba enkumbi ku boda boda. Nze saagala kumanyirwa. Ng'afata zuguye. Ng'afata zugu ng'alyoka akkirira eri emmanga. Saagala firimu egenda maaso. Tulaba sanduuka ey'ebiwanga era nga tuli ku kitundu ekyokubiri. Bamuyitako tayagala kumulaba nti alina kyaleese. Zino ensawo z'emisankiki zino. Ng'asooka alabiriza. Eno nno gyazze si lusuku lwe. Agenze mu nnimiro z'abandi. Efirimu egenda maaso. Ng'asooka alabiriza. Mala okukuziikira ensawo eno. Saa kumanyira. Nagambe zisange mu New Roads Corner videos nate. Beba kabaka mu kutuusako firimu zaffe ez'ebina Uganda. Ate nga naye yeetaaga okufuuka distributor. Okubanga otandika okusaasanya firimu zino bwe balina olukusa. Leka ggwe. New Roads Corner videos. Wane ni mulimu ki? Kakati no okumanya amaaso g'Omuganda gali mu ngalo. Ensawo nga ajjamu akalimu ke kabokisi. Ntegedde. Okay. Mwe bitambo. Okay, mwe bitambo. Mwe bitambo ebitusumbuwa. Kali agiraziike box neyejjayo mu kinnya. Eboksi wetwogerera yejjayo mu kinnya. Indako. Kati ate box eno nja kuzaayo. Nja kukuzaayo. Natema enkumbi olowooza ekwata mutaka. Ladies and gentlemen,
enkumbi eganyo tema mutaka mama nyabo gwe kino kyebayita ebyokola nyabo bamuyisa mu mutuusi ne bodaboda ne bagyokya bali bajjajja firema yena gundi lindako ndaba obasiraba ate gwa nfaanana kiki ekyebuuzibwa obuuza ki obuuza ki kino ekikaba abatya ate banaye ojja kajjutuka naye muzeeyi ate naye muzeeyi taata nfukamidde mazima ddala sonyiwa jalugende nkutaaseeko ebimuyitawo manyi muli bamputu mugende taata gwe wanzaala ombonyabonyanga tegisi gwanzaala itawo nzuuno eno muzeeyi atambula bwabula firimu egenda maaso sanduuke y'ebiwanga tulaba patu kaakati n'omugenderere nga nnyo ebintu by'ekika kyammwe kino kina Uganda kwe tuli baana baffe baawano muzeeyi ng'amuyisaawo bakunumbira ddala ssebo kwe kujja ebbali eno mu mutuba okoye muzeeyi n'ayingira omutuba ekiki muzeeyi ayingidde omutuba muzeeyi ozze bukyaga wano bwe mba nteeka keesi yamugamba ojja kubonaabona paka lwonoleeta akabokisi ako ak'endagaano egenda maaso firimu yaffe nange enkizi yenawulira zimufampa ogenda okulaba akabokisi kaakano kyekakole yali agala okaziika gwe ebintu bino tebizanyirwako kyeyakola ng'aggula keesi nene ng'ateekamu akabokisi k'endagaano ekasine nanga omuliro bali bajjajja bakambwe kati dduka mangu kati dduka ogenda onoonya akalenzi onoonye akekolebwe akalenzi saddaaka ekolebwe ate okakase nti ennyama yonna ogirya wulira kimalawo kakasani ennyama ogirya n'ogimalawo bannange yali yabyegaana ebintu byatayagala bajjajja ng'atambulira mu bbanga ng'owakana omukulu bw'akutuma tolina kumagamaga ayina okunoonya akaana kano katabanike kalina okuliibwa era luli yamuyitanga bali akantu kaabwe n'awakana ne yeemamaaza kati ennyama alina kugirya bwomu kale n'oluvannyuma ennyo tuddako ebbali eno era nga tulengera bulungi nnyo waliwo agenda maaso n'okuyenga ebiruluuza wano kina Uganda kwe tuli bane muwala mujje nammwe tumalirize bannange kiki kyo ye kaakati no bondoli ono omuwala yasalawo amuleete n'afuna bamuyamba nako oli taata lubuto ye yasalawo amutuge
boolaba nga abalasita ate munaye bafaayo nnyo balina okwagala abo abalasita boolaba kati nga bw'omanyi abakulu b'okaalo buwayi olubuto ndaba ng'olutuuse okuzaalibwa kiki maama gwe tofaayo maama jamu munne gwe tofaayo naye ate abange nkikona oyo omwana bw'avaamu nga mukulu omwana bwemutwala kaakati n'agamba nkikola ye bondo lyagaabwe kiba kyetaagisa omwana bamuggyemu maama ayenze ebidagala awo byakugyamu lubuto luno bwe kiba kyetaagisa lyagambye olubuto lulinga olukulu omwana bw'aba mukulu mumutwala nywa eddagala erikaawa lyerikola firimu egenda maaso sanduuka y'ebiwanga tuli ku kyakubiri nagambye ziva mu neurodiscona mpulira ate lunyoola ate wali buzibu kyakuvaamu kati kijja kuvaamu kiro kati awo ekikunyoola kyakuvaamu kijja kuvaamu ekiri munda bunduli ye kye yakoze bwe kiba bwe kiti omwana bamuggyemu atirisiti ndowooza ne mwana muwala yakkiriza lisiki eba y'amaanyi amuleese erina abakyala gwe bategeera kazisokonkola kazikuula mumanyi babaayo ku bwalo bagani ewagundi ayaya abo bazisokoola abo kale n'oluvannyuma mukazi watu alina olubuto nange mpulira bubi bannange kiki guma mukwano ojja kuba bulungi ogenda okulaba naye mpulira nfa tofa guma yimuka sisobola nakuyimuka tosobola kuyimuka kale galamirako wano ebbali kwe kumukwata kagalamira naye maama awulira ewe nyabo ogenda okulaba nange avuddemu akakerenembo omungi nigga yadduka nange kikino katonda kyondeetedde tolaba ndi bonduli ate bonduli atyanye ebintu bino yakomawo ate kiki owai kino sikirabangako omwana avuddemu akakarenembo va wano waba avuddemu kikerenembo nyamba tugende ffenna ewa mwekenyini mwagambye luveemu avuddemu kakerenembo tambula saagala nakulabako kye mwaŋŋambye okola nze nkikoze onjagaza kindeka tondeetera bizibu jakukuba emmawe munsiriwalirako saakoze bye mwaŋŋambye oli wano ate omumanyire owenenera kwani azeeyo amukabirira mugabe bannange oligwa bannange kali akwata ekkuba okudda nga mwana mulaka agalamiddemu kwano bambi waye tugende tuyiyeko amagezi ewalala musaala katajja tuyamba katonda watu omuwala avuddemu ekitalo naye agenda okulaba nga lindako olubuto lulwa omwana omuzadde omwana aluwa nga simanyi nange mwana gyalaze eki gwe eriyo famire enzibu ono mukazi watu ekimubadde mutabadde mwana ono bamusindise agenda anoonya akaana gye kali katabani kawo kalabyeko kali awo keeruyeru kono sinakalabako ssebo akaana kalaziwa kano anoonya katabani ke bajjajja bamutumye era bw'aba ayagala okufuna emirembe akaana kalina okuliibwa kali kumbe kanoonya kaakano jangu soko je jangu yitawo
taata bamulaba ne keesi gweyonga kikomado kisaza ate tokiri amanyabo kyo tekijja kuliibwa ekyo si kyakuliibwa bonna ayaj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 a jangu gwe kaana gwe ono taata bamanyi alya n'abantu kati okubale bamulaba ne keesi aba ekiki gino mitawaana kiki ono omwana wange sokoleke siri mugenyi wano omwana wange gwe njagala omwana abadde ki Allah kadduka kayingira nyumba y'abantu uwange kiki musajja gwe ono omwana wange gwe noonya nze mwaga kiki akana kaluwa akana kanlebe kayingira wano omwana addusa akiridde eri ye kikyakoze sokoleke amanya bwe yekakutewa yasaawula embaliga gwe faadi waligo bamugende kayiseewo eno akana kakute bana kati kano kaliwa kana kaluwako kakutewa bannange kukaluwa weka tugenda maaso sanduuka y'ebiwanga ye firimu gye tuliko ni kati omuntu akoze atya omuntu akoze atya ye si kyalina kyakukola nange kati bamanyi kati nkole ki bwe mbazire mutabani wombuulira nti manye gyonna emagombe gyewobase kati segenda kugeyongera ngaayi tejja kati mujje wekyanga ki mama nyabo kyogamba nti bajjajjabo tobamanyi bajjajjabo n'obalaba batunulanga mama nyabo kwatoloye gasiya kozi kulala kumanyira bane munyambe munsonyiwe oyagala kutwema mali zaako bano bonna boolaba batambuliranga ku buwanga n'ennono olabiko yakusiriwala oli wakubanga bonna bajjajja batunuza nnugu ne balyoka bamuwanika nno ne bamuzaawo oluvannyuma ebyo weekyanga kale no mwana muwala ali eno mukazi wattu abonaabona ebintu tebinamuterera tebinamugendera bulungi okuva lwe yavuddemu akantu kali bambi n'agasituka awulira tagalina genda okulaba zireeta akakalannamo ate akalannamo kaagala ki wano kiki ate gwawugana nange ndabiddeawo nga nkankana kunki ekikujje mu nnyumba ate okujja ebweru mu mpewo eno waligiza ogalamirako buulira abale kunfaako nenkubule tontwala mu ddwaliro kali ye yamugaawe bale kunfaako ne tontwala mu ddwaliro kati tontutte nontwala ewamnya nonteekaawo kubanga yeyannetera bino byonna ebizibu bayinza n'okusiba okuba newaka nagaawe taata tebamanyi kale nowulira otonsibira kutwala wamunya
tosigembuli ewa kitaawe gyemba nkutwala. kali yamugaa ati tonsuubira kutwala wa musajja oli gye wava munya gwembulire wa kitaawe gye mba nkutwala ati sinkuzzeeyo kutwale butwazi wammwe tolaba musajja ono bambi bunguli alinga omulasita naye ategeera nnyo kigwi ki kino ate kiweebise naawereka gira ati sinkutwale bwe kiba kyetaagisa nkuzze wammwe yakola ng'amukwata ono ye munange wawagi wakagaali tugenda maaso kale no kye yakola ng'amusaako nateera amusukuma nange ebintu by'eggaali bino ebyo naye era nja kutwala nkutwala ewa kitaawo munnange oba osanga gy'onootererera ekimuluma si bulwadde bwa ddwaliro misankiki gy'abajjajja gye gimusumbuwa keesi yino kaakati bwe tuddako ebbali eno wawe nyabo keesi zitambula zokka ku byalo kati gwe ekitondonge kiki musajja kikinaweagunegwa mbadde ensaawa njirabudde n'amaaso gange kaakati nno ojja kuulamu abantu emitima ebyo weekyanga kyanga oddukamu simanyi ojjootomera ebisirikootyo kebedde eri keesi ya ddala tugende tulabe nammwe omanyi mugwanye eddalo mbadde ensaawa iri ono abadde mu lusuku ng'asaawa kyala kati nekyaze ku kyalo kyalifuuka ekirala ebintu bitandika ng'ebyokusaaga indako oyogera gwe gwalina omuggo ne jambiya jangu kwata mbikuwa siinako buzibu ku byo bikuwa kesooza tebagisangawo wano sanduuke y'ebiwanga yagodedda ku kaalo emanyi n'okwebikula olowooza kyekigirimu kesi yetambuza yoka onoonya weweekweka naye zino kavento ze balidde kumba agirimu yino nyiniyo oyinza okulowooza atambulira mu private jet n'avaayo maama nnyabo gwe bw'ava mu keesi n'alyoka ajja ku gaali efirimu egenda maaso kino kye bayita ebyetaano si kino si kyenena kino kivudde mu kuba ekyenena kifuuse ekyetaano omugenzi agidde mu keesi n'alyoka akwata eggaali n'asibako olubugo lwe agenda wa yavuga eggaali y'omutuuze wuuli akiridde omuzimu gubbye eggaali bonange omuzimu gusota wagi omuzimu gwabba wagi eggaali yono omutuuze wowe nyabo kino kirala kakadde omwana mulenzi yuno ali mu kuvuga mwana muwala alabike ni amutwala ewaabwe omuwala bwe yamugambye namugamba naye ntwala fazaali ewaffe leka gumamu ne tugende tofaayo kaakati baba bagenda ogenda okulengera bayisiŋŋanya sokoleka nguula byenooyo ate omutwala wa mune mutwala bamukebere naye nga taatuuka oyo gwotwala kaakali yamuwa bino muzeyi mulimu ki gwe tofaayo muzzukulu mama abazukulu
yeyongera kugweri ate mukyala omuzukulu abanaye kamukonyeeko ati olowooza yadde engulu aboge muzukulu tolwawo ye nasota eggaali wuno oba alagawa ekiri ku kyalo kuno kirala sanduuka y'ebiwanga ye firimu tuli ku kyakubiri nate kina Uganda zisange mu New Roads Corner videos nga bulijjo kaakati bw'aveeyo ng'ayitawo eggaali ng'agiteeka wano oyo gwolaba mugenzi eggaali agitadde ku kirombe ky'abandi we bakuba bulooka ono wali mu kutereeza bulooka enkuba ereme kujja muna enkuba bulooka eno teyeetaaga tonnya ku nkuba agenda okugira ati gundi eno si eggaali yange gye babba tindako ono ye nannyini ggaali ng'akyusa ggaali ye ng'agivuga yeeyongereyo baagimuteereddewaawo kali muzeeyo oli alekedde bunduli olubugo bunduli ng'avaawo muzeeyi ng'ajja situka jalugende ng'ayita omuzzukulu jangu ono musajja wattu asooka afune wateekegga bamuyitako obuyisi taata tokuba baayi zaaki eggaali ne babulawo nayo kaakano omusajja atungajja akwata embugozi n'ateeka mukyala we amufuddeko bambi oli yamuwadde embugo n'amugaa ezo zijja kukola yangu watolwa ebbali eno ekyalo kino nno kiguddemu ensasagge twaddako eno mu lusuku mutaka aba asaayira olusuku asalira nga gyalengera ono asiba owa eki kyokola gwani gwomanyire okuleeta omulambo mu kibanja kyange ssebo mune mukyala wange nfuddeko oyagala kunkuba bisirani kyawa omuntu wogende tomanyiira gwe agudde ku olusuku lwa kakiga nja kutema bw'otajje wano omuntu wonze simanyirwa nja kukusala busazi bulagonze tonzagirako kakiga ali mukambwe okuba otya olusuku lwange bisirani nkugambye matooke gange oyagala kulekezaawo gabaza nja kukutema nze butemi kakiga banange sebo nange gimpunyidde buwunyizi mukazi wange nina okumuzinga ani akugambye okuteeka omulamba banensitekemu madde mutwalira nzinga muzinge yakukutema ejambi yange saakumanyira banange bunduli kakiga yatabukira bunduli yangu okujja n'omulambo gwe tomanyiira nze yangu wava wano kakiga yatabukira bunduli oyagala kuloga kibanja kyange mwagala kunkuba bisirani kaakano ng'oguvudde ku oyo musajja ati owa piki wagira kakiga atabuse bwawulira owa piki yadduka oludduka gwe ono yamuyita musezi munange tekiringa bw'okiraba kale ali ekiki mukazi we aga abadde amutwala mu ddwaliro n'amufiirako wano kati olwombuki alabika abalemye kulya buli omanye abantu beeno mwagala nnyo okusera munne ntwalako ali maaso wa mukulu deriki kanange yayo emitwalo 10
ssebo nibifenda gwokyaziraba naye gwe ku Uganda eno okyalaba egy'emitwalo 10 nogenda muvugisa mayiro ngaaga oyinza okuŋŋaani ogenda kumpi omuvugise mayiro 25 nga gy'otwala omulambo akkiriza 10 olikkiriza oba toyagala nkuleka nga wasanze owa boda ng'ali ku lunaku lwe ate bwe musanga nga yakoze kali ono omugwola lasiti ono ku bodaboda musajja bakozi ba keesi bino tebimulya ojja kuddaawo yakuddaawo sikunvugisa wano gundi asooka gipaakinga funayo emiti naawe onoomutwala bw'atyo funayo emiti bino bya bulijjo bambi yanguwa gundi bana abantu balina ebizibu musajja atunga afuna emiti bateekeko naye awo wali stede leka kiba kikola nyina amala egyo ndeteyo emirala nti agijja kumala kakati nno kumwetikka bwetisi ogenda kumwetikka bwetisi kyogamba gira gweri oli omuwala jjajjawe yagenze naye yamututte nga bakye bakola bateeka ku pikipiki nze nno nkuyambye na buyambi bwebusente bwompa tebabukolera malangira kutula mukama wange ate obadde olowooza kati nze gyondagiridde ntegedde nange ntuule koona ate olwolowooza kali kumbe jajja abaayo abooluganda mugolokoke muzuukuke mugolokoke baavaayo abooluganda ensobi eno yaliwo okuva edda ennyo ensobi mbu yaliwo okuva edda mugire tugendere mu ssanduuko eno yesanduuko y'ebiwanga kaakati yawangiddwawo nga yakyo sanduuko y'ebiwanga ye ne yawangiddwawo de ku nze teri bamusaayi gwonna osobola kuzimaliriza mubira oyo ali batusamidde n'atereza endagaano eno akati nowulira sanduuko eno eribeera wowe n'afuna ebirungi era alitereza endagaano yaabwe n'abasamirira n'okuba ni sanduuko eno yeeyo okogiyingira omuzzukulu wama mwe bagenda okugendera kati bave mu kali akabokisi kyova olaba omuntu abeerawo naye nga ayina akatamu oli ayina akasuwa oli ayina akaleku bye bayita ebiwanga bibeera ng'omwo bwe baba baawanga kali omukulu yaleeta sanduuko eno agamba ffenna kati mwe tugenda okuggwera okay kale oba kyogambye mwe bagenda okutambulira obalengera bonna bagendamu eyo sanduuko emu ozannya gwe bajjajja ono nga yali muwanvu akirako likya ditoolo annange bayibayi senkulu n'abawuubira era olwamalawo sanduuko neddamu neyeebikka nebulawo oyo ali basamirira n'abawa kye baagala yalifuna ebirungi mu bo twaddako ebbali eno oluvannyuma ennyo akanere byo byosanga okuva edda nedda bali wano mu lusuku basaawa lutwama sookojje tangola owaayi
kino kivudde kino ate kivudde wa mutuyambe bannange abaayi baakuba nduulu kiki ekitutuuseeko katonda sanduuke abaana bange kiki ate endulu zaki ate endulu zaaki kiki bannange ate ekitu bannakyalo bajja balabe ekigudde mu lusuku lwa neiba waliwo n'abasezi kuno babalogo abayi twafuna dde abasezi n'abalogo kuno obwedda nnima wano obwedda nsaawa wano obwedda bali keesi wano nsaawawo keesi nga teriiwo kaakati mulabe tusoose kusaawawo keesi naye gwe watukula ebereko mulabe munnange tubikule tulabe ebyo bitandise okujja buzibu ebiti bannange ebizibu nno bitandise yabuli muntu bannange muli temuli kirimu ziri empewo tezibaawo ni baziraba nga mufuba amugyewo kubaji mufu wa kika kyono gwe baaziika atayagala kuziikibwa kati muzeeyo ogenda kuddamu olimire wano kyogamba n'ogenda kulimirawo kasita mukirabye kasana mmwe mukirabye bannange keesi yiiyo keesi ze tewali agirimu why keesi eyo katugyesonyiwe iyo bwe tuva tudda ku bunduli yuno nekyali we yafunye wa bodaboda amuyambako okutwala omukyalo newaabwe mukazi yamufuddeko bambi firimu egenda maaso nate bannange piki ngetabuse piki gwe wano tunayitawo wano jangu gwe nkwateko naawe olaba ate bansika banziza mabega sente zo zireka tezijja kuliika piki yatuuka wano neyekyanga eringa eri kaserengeto okutte bulungi akutte piki eringa eri kaserengeto bagisamba eyaka nno olowooza bagisamba eyaka nange mbuno yafudde dda tali bulungi nende mala okwetaawuluza mpulira siri bulungi bannange abadde nno ŋŋaanyi naye ebintu bya ssente bino bikema zikwekukkiriza okuba ni amuyambako amuleseyo eri olaba eyase piki eyase ate oli agenze kwetereza sebo yangu oveeyo naye piki yagize dda yangu atugende kali kumba ono tazze kwetaawuluza ayagala kulaba oli ngeri ki omuntu akoze atya kubanga awulira yali etaaze omuyaayo n'okusigala ng'amuleka kanjireke ng'etokotamala okulaba ono omuniga agenze kwetaawuluza tavaayo okuddeyo n'alowooza nti ensi teyambika omuyeeta mulekera omulambo aluwa gwe gundi eno gye wazze gy'otava kiki kyo ye agenda okujja mu kayumba omuyaye gye yamugambye gyazze ng'amulaba maama nfudde ono omugwagwa atandekera mayiti nfudde ennyabo ono omusirwa ndekedde omulambo kyovula abantu bakoowa okuyamba ensi bannange maama nnyabo nze omuntu akoze atya amulekedde mayiti agimulekedde ala bannange yagezaako okunoonya omuyaye ng'amulaba omuyaye tamulaba amanze tugenda maaso nateera tulaba sanduuka y'ebiwanga era nga tuli ku part 2 ekutuusibwako bannaffe aba New Roads Corner videos bagamba nti sinema zonna ez'ebina Uganda ensangi zino olina kubanga ozijja mu New Roads Corner be balina olukusa ku firimu zino be balina waranti ekukkiriza okuba ndi firimu zino zisapurayinga
ng'ozijja oba ng'oyita mba agent ate nga kopi tokkirizibwa ogikubamu nga sibakuwadde lukusa kuva gye bali. Annanga omuntu ng'alabye leero luno nkiguddeko ayagadde alyeza amangu awo. Annanga etali kizibu nga mayiti ku nsi kuno. Omuntu alukusuulamu bw'akulekera omuntu waatyo bannanga aba akuleetedde bizibu kati agenda kutandikirawa ewaabwe kuba yali ayogeddeyoko munne tumanya n'agenda abuuza. Kaakati nno kekaalo kano mama nyabo owaye nyabo sooka ogitudduka jangu abadde atidde. Yebale telekundagiirako wa mwami Deriki omanyiwo ewa mwami Deriki yewa Ozagenda wali mwami Deriki genda ali maaso wali bagenda kulaga wali maaso owulize maaso abajja kulagira mwami Deriki ewasooka wane wasooka wali n'omulambo gwa mmeeme. Annange ennaku zino abamirambo bakyagivugira ku bodaboda edda nno bagivugiranga ku bugaali oba godda naye ensi muno egenze ekikula nnyo. Ensi eno egenze ekula si egenze ekyuka erina weetuuka kubanga edda abantu mayiti bazitwaliranga ku gaali na kali yajja oba weewano musajja mukulu owange kikyekyo ate sebutodduka semudetera nange mwami Deriki kiki kyetuliko mwami kiki ekituuse okimanyi mwana odduka ki akyamye n'omulambo omusajja akyamye n'omulambo wano ko ne kiki nawe olimba lindako akyamye na mulambo olabe nti weva ku nnyumba esooka neyeyo kibanga ku nnyumba esooka naye eyokubiri wewano omusajja azze akyamye n'omulambo wano nesinza butadduka wuuyo sebo misita obadde kisebo buzibu ki kiki sebo wa mwami Deriki wano si wa mwami Deriki wano nze baŋŋambye ndeete wano ogundi mulambo gwa muwala wammwe abadde baŋŋambye ndeete omulambo gwa muwala wammwe muleete wano eki simumanyi linnya naye nze baŋŋabadde erinnya talimanyi mwana tu nze bawambuzeeko muleseeyo bantisse butisse nzoba bakulagidde owaffe tannafaako owaffe tafanga bakulagiridde wakyamu kirabika ono ye yakaabirawo manye amakazi nokaaba amangu anayo mwana waffe ateeka akalanga yoyo Saalongo yabadde ki nyabo munnange yono nze baŋŋambye muleete wano omwami yalwako ni omwami nze muleseeri aba ekikyate muliraanwa bagenda okujja kikyate abayi kiki ekigudde wange sinnakitegeera kakati luli yalaba keesi mu lusuku ng'asaawa eddakiika y'emu yuno ate bamuleetedde mbu omulambo gwa muwala we nze munaye munsasule mayiti ino ngireese abadde abeerawa bagambe ano olina okumuleeta we wano abaddago baala wange oli ye yakyacalikanyedde omukazi kyebakola nga basumulula mayiti bannange basooka batereeza ebbali wali Katonda munne bino byatuleetedde ate ekyokukola kyeki basigala amaziga owa boda ye mune nga yeeyongerayo bane mukakkane bwe kityo bwe kigenze Katonda era owange guwalonze Katonda era owange gwotutte Katonda naayina gwatattire muntu Katonda ajja kutta abantu bonna nammwe abatte teri wakubeera ku nsi kuno nga si wakuvaako kali muno baagira bati balabe omwana
Why? Lindako. Balabe. Waffe si yo. Uno siye mwana waffe. Mwami. Si ye wange. Si yono omwana. Yo mulambo. Ligwaffe bannange. Batusibye omulambo omwana si waabwe. Katugenda kukola tutya? Tukoze tutya kati? Boda agenzi bannange. Ate owa boda amulese ye yavuddewo dda. Mugome temuddamu kaaba. Temukaaba. Tulina kugumira wamu. Tugumire wamu kati. Omwana gwe baleese si waabwe. Tugenda muteekawa. Ekyokola ki? Omulambo bagubasibye. N'ekyokola. Ekyokukola nkimanyi. Mumanyi keesi eri abasezi gye baasuula. Keesi eri abasezi gye baasuula. Tudde wali twagirabye. Kuntwagirabye. Omulambo guno tuguteekemu. Tukwate omulambo guno. Kubo bajja. Tuguteekemu eyo keesi. Yenna abalagire wa. Kaakati bannyini mulambo guno we banajja nga bagubuuza nga tubalagirira keesi yaabwe gyeri. Kisoboka. Ayinza n'okuba nga ye yali nannyini keesi ono gwe baleese. Tulina mukwate tugende. Ate tulina ekyokukola mukwate. Tukwate tugende. Kwata. Tumupeeyo temulina maanyi. Mwe mudde eno nammwe. Keesi olwedde weeri. Omulambo guno. Wali tunaddaawo. Nga babeba. Bakwate mayiti eno bagitwalewa. Mu keesi eri. Munnange. Mayiti balina gitwala mu keesi. Kaakati nga bayitawo. Togenda okujja keesi y'ebikula. Keesi y'ekyanga. Gundi. Waawe nyabo. Keesi y'ebikude. Keesi erimu omuntu obedda keesi erimu omu. Keesi obedda erimu omuntu. Waliwo abajjira mu keesi eno boyi. Ba agent. Eri ntambula yaabwe ne bavaayo omu ku omu. Ozannya gwe baabano. Bawererako nno ddala si abatambula mu keesi eyo. Kaakati. Obalaba. Nemmeme n'avaayo oluvannyuma. Jjajja yamuyita. Bajjajja bano. Kali bw'avaayo yajja abayiteko. Guno gwe mubiri gwe. Ne bajja ne basitula omuzukulu waabwe. Bo bennyini baamwesitulira ne bamuteeka mu keesi. Firimu egenda maaso. Naye atenera batunuza bujijji. Baguteekamu naye n'aguwaamu. Batunuza bujijji. Atenaza wanjenye. Mugire tubukyage tuve wano. New Roads Corner videos. Obozisanga nate. Mu keesi yemu yeeyo. Ono yali muwanvu nnyo. Yali jjajja Kaleefu. Wekiggwa ono nno kati ye yakwata omumuli. Soka amagamaga teri muzoko lwandaba.
tugire twetegule tugire twetegule tuve wano eze enkoona eno tega n'okugira ekagwe tutere tuve wano nange muzzukulu waabwe keesi nga bagira beetegule naye nga tebinaggwa bagamba the story continues twagala tumanye wa gye binaggwera ojja kulinda ekitundu kijja kuba kyakusatu sanduuka y'ebiwanga nate nga bulijjo tubagala nnyo